wabadde waliwo enjogera gy'endaba ennaku zino wabaddewo kampeyini y'abantu abagamba nti oba ensonga eno yayogeddwa w'ekitiibwa Katikiro bwe yayogedde ku nsonga y'abantu abawa abaana ssente oba essente ne bazibatwalira ku masomero simanyi omuganda wange yokolera ensonga eyo wagitunuulidde w'ekitiibwa nga takiwagira w'ekitiibwa n'avaayo n'abanga alina engeri gy'agisonzeemu n'atagisiima gw'olowooza kiki kye walabye mu nsonga eyo kubanga abantu banjajjaganze munna ennaku yammwe tenkwatako gw'oba okaaba nze ndi bulungi ensonga eyo gwe wagirabyemu otya ensonga y'okubanga abazadde beetalira nnyo omuzoogo kubanga twakirabye nga kyabadde kirina gye kiraga era abantu abamu ne batandika okukikwasa kalica abazadde simanyi ate gye bwe twakulira bintu bwe bityo. Oweekitiibwa Katikiro wa Buganda yafokasinze ku mulwadde w'ensalika nga tulina owa kansa mu nju atannafuna bujjanjabi. Yes, sir. Ensonga y'Oweekitiibwa Katikiro yabadde ntuufu nnyo. Nga bwe nkugambye nti n'omulwadde w'ensalika abeera mulwadde naye oyinza omufokasingako ennyo n'olaba nga yalina okusooka okufuna obujjanjabi nga mulina owa kansa. Oshege nti Obuganda tulinamu ebizibu ebinene nnyo ebisukkako naawe. Tulinamu abaana ba Buganda abawambiddwa nga ba civilians ne bateekebwa mu kooti martial. Tulinamu ekibba ttaka mu Buganda abaana ba Buganda tebakyalina wa kwebaka n'ebijja babisenze. Tulinamu abataka ba Buganda abaagala okutunda Buganda eri Museveni. Tulinamu ebizibu bingi nnyo mu Buganda abaana ba Buganda abafiira ku byeyo ne babajjamu ebitundu byabwe eby'ekyama eby'omubiri munda nsigo biki biwoowoolo oyo si mulala abibeeramu ye Lwabo. Tulinamu abaana ba Buganda abamala okusoma ne batafuna mirimu nga bababuuza ani akusindise ennyindo nga tefaanana beewaffe. Tulinamu abaana ba Buganda be bakuba obutayimbwa nga bavuga boda nga bamuwa boda banja ne batuuka nga omwana agenda omumalayo piki ne bamukuba akatayimbwa ne bamusaanyaawo abaagimuwa ku looni ate nga ffenna tumanyi abagaba looni. Si wakanya wa Kitiibwa Katikkiro kuvumirira kikolwa ng'ekyo kubanga kyo kikyamu tekyoleka mpisa mu Buganda ate yakijjayo bulungi kyobanga akasukidde omwana ssente tajja kumanya bulumi bwa kuzibonaabonera. Naye ng'ate mu bizibu bye tulina ng'Abaganda ekyo nnyo. Era bwe weetegere bw'obuuza Abaganda senga bakugamba nti waaliyagadde Obwakabaka bwogere ku ki ku bigenda mu maaso mu Uganda oba Obwakabaka singa babuddiza federal bwekolere ku nsonga zaabo Obwakabaka bwa Buganda bwekolere ku nsonga zaabo waaliyagadde butandike na kitoyinza kugamba abasuula ebimuli eby'essente ne mubiwa abaana bammwe ku masomero. Osegeese era gutandikira kununula abaana ba Buganda bali mu makomera babateekana mu kooti martial ate nga ba civilian. Obwakabaka bwa Buganda bujja kutandikira ku tteka lya Buganda eryazaawa nga lyabbiwa bujja kutandikira ku bantu ba Buganda abatakyayina we babeera kubanga Obwakabaka bwa Buganda amaanyi gabuli mu nsalo zaabo n'abantu baabo. Olwaleero abantu baabo battibwa ne babajjako n'amataka abalala ne basibwa. Kati ebyo byebizibu bya Buganda kubanga bye bikola Buganda. Buganda ekolebwa abantu baayo na nsalo zaayo. Si bimuli biwa babaana ku maki ku masomero. Omulala ayinza okugamba ndabyo Oweekitiibwa Katikkiro mu kamwa. Ate Oweekitiibwa Katikkiro naye yawadde endowooza ye. Endowooza kasitejja mu public ng'oggyeko eya Ssaabasajja Kabaka tuli baddembe ogidiscussingako mu ngeri yonna as long as tetuweebudde. Bwe wetegereza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bwe yajjako gye tuli yatugamba temubongoota. Statement wagitegeera bulungi na kiki yali akola ki? Kyali ategeeza. Kye yali ategeeza. Kati essaawa eno ng'ababaka aba opposition nga n'abasinga bava mu kitundu kyo Buganda nga bakaabira abaana b'abantu ababuziddwawo nga n'aba list eriko Abaganda bangi. Oweekitiibwa Katikkiro w'ofunye akazindaalo
kyolabye okwogerako ye ebimuli MC Katsi yawo omwana we MC Katsi saagala ogumusalire MC Katsi ayinza okuba yabonaabona nnyo ng'akula ng'abazadde b'abaana bajjanga ku masomero ne bamwesiimuulizako ebisooto ye bambi bamuleetedde kibalugu bali babaleetedde migaati n'agamba nze omwana owange nja mumuyisa bwembi si mukyamu wadde nga kye yakola kikyamu nkiddamu MC Katsi si mukyamu wadde nga kye yakola kikyamu yakikola mu butamanya naye as per now ekyo si kyekizibu ekinene nnyo ekiriwo as per now tuyina ekizibu ekinene nnyo that's why natandise nkuga nti Oweekitiibwa Katikiro yafudde ku mwana eyalwadde ensalika naye nga tulina owa kansa atannafuna bujjanjabi kitoyinza kusooka kufokasinga ku mwana yalwadde ensalika naye nga tulinawo ate omwana omulala bagambye alina kansa w'omumiro ono gwe tulina okusooka okukola ki okufokasingako ennyo naye kuba kusondera kumuddusa mu ddwaliro kubanga ekizibu kye kinene nnyo singa tekyanguyirwa kakati nze nga nze yeekolera idongwa nalabye statement y'Oweekitiibwa Katikiro it was okay but within it was a right statement but in a wrong time oluzungu abadde bulungi bannange statement ye yabadde akakyamu ennyo singa tubeera nga basudde afudde akabenje mawulire bwe gafuluma mu 97 ale tojja mu katale k'ennateeta ogambe nti bannange ne Katongole Julius akagaali kamukubidde wali era azze omusaayi kugulu tafudde tabadde naye azze omusaayi ku ki tikwabawo ebizibu ebinene ebirina okusooka otukanga singa omutamiivu akuba enduulu nti emmwennuma ne neiba n'akuba enduulu nti ababbi banzinze n'ogenda ew'omutamiivu akubye enduulu nti emmwennuma oba otwewuunyisizzaamu kubanga always wabawo ebizibu ebiri mmeja weewaawo byonna bibeera bizibu ne wabawo ebizibu ebinene nnyo ebiri mmeja bitulina okusinga ofokasingako oba betulina okusinga okutunuulirako then buno obuzibu obutono bugonjoolwa oluvannyuma lw'okugonjoola ebizibu ebinene kubanga bw'ogonjoola ekizibu ekinene kino ekizibu ekitono kyegonjoola kyokka Masaaba singa babeera nga bakubanja olwaleero sigenda kufokasinga ku butya Masaaba bw'asasudde ebbanja wabula kyeŋŋenda okusinga ofokasinga ku kiri kimu Masaaba muweereza nti omulimu ogusasula ebbanja lino kuba singa afuna omulimu automatically n'ebbanja libeera likoze eki livuddemu nti ebintu ng'ebyo bisinza okuleetebwa obwavu obufumbekedde mu Buganda essaawa eno nti oyo afunyeemu akatono nnyo Ivan Bruce nkutumidde mugana oyo afunyeemu akatono nnyo akasente afuba nnyo okulaga abantu nti akalina nnyo golowooza kirumira lwaguze benzi afuba agiraga essudiiru nti naguze benzi kubanga ewa ssudiiru ye baana baliwo so essaawa eno tusooka tugonjoola ebizibu bya Buganda ekibbattaka ne basenda amalaalo nga nerya Ssaabasajja Kabaka mwolitwalidde bali mu kulitwala abaana ba Buganda bawambiddwa bali mu makomera abaana ba Buganda battiddwa bali mu ntaana kakati ng'ate n'essaawa eno ababaka b'oludda oluvuganya nga n'abasinga bava mu region gy'okulembera nga Kabaka w'ebweru Baganda bonna bagamba free our people nga n'abantu ba Buganda bagamba free our people nga ne ku listi ey'abantu 18 ojja kwesanga nga kuliko abaana ba Buganda ebitundu 98 ku buli 100 kitegeeza nti ate eyo y'eba ensonga enkulu oba ekudde ejjembe mu Buganda si yatwalidde mwana we bimuli nze nno kankubuulira ekintu kimu muganda wange yes sir waliwo olusi ebintu bye twakuliramu oba embeera nze nabannyonnyola ne mbagamba nze nakulira Bukojja naye gye nasangayo ne bwe mbirowoozaako bulowooza bisooka kunkaabya amaziga negamba omwana wange tajja kuyisibwa mu mbeera bweti buli kalungi ke nnaafuna n'akalyako bwe tunaabanga tunyigirizibwa tunaabeeranga mu nnyumba emu nze nagaana okuwasa lwa mwana wange saagala mwana wange akubwe luyi lwakyeyonoonere kuba nze mbimanyi ebyo bye nakuliramu okulira ku muntu atakuzadde
kakati oba osanga n'oyo yawa omwana we ebimuli alina embeera gye yayisibwamu ng'avubuka oba ng'akula ng'awulira nti mukama kati amubuleesinzeewo kaakole ku kintu ng'ekyo ekyenjawulo eri omwana we va kyakola kikyamu naye tekimufuula ate ye mukyamu. Njagala obbategeezaako mmwe bannayuganda, si buli muntu akola ekintu ekikyamu nti abeera mukyamu. Oluusi bubeera butamanya. Kitegeera? Yes, sir. Naye era singa ojja waka nga waliwo omwana eyayonoonye ku buliri ne feces pupu neyabufuseeko, osooka kulongoosa bikunta byani? Owa pupu gw'osooka. Owa pupu gwokola ki? Gw'osooka. So nze nandirowoozezza era nsaba kwesitondera Oweekitiibwa Katikiro bwe mba olulimi lusolobye yala ayinza kitwala nti mulabye mu kamwa, naye nga nze nandirowoozezza nti mu bizibu bya Buganda essaawa eno ebimuli bya ssente tebiriimu, wabula Buganda ekoze etya okwezza ensalo zaabwe. By the way, njagala kikutegeeza Buganda tennamanya nti ensalo zaayo tezikyawera, era Buganda bw'eba eyogera ku masaza gaayo agaazaawa eyogera ku Bugangayizi. I think saza kyawe eryali eddala Bugangayizi na saza ki masaza ga Obote yagaddiza Bunyoro era googerako ng'amasaza ga Buganda agaazaawa. Naye today njagala okukutegeezaako Masaaba Yes, sir. nti Buganda amasaza gaayo gali abiri agabula gaali matono nnyo bw'ogegeraageranya kugabulidde ku mulembe guno. Singa okwata ttaka ku ttaka n'okwata erya Kikomeko lye baamusenderako ebijja ne balibba, n'okwata ery'omu Lusanja Kiconco lye yajjawo amasaza gali Buyaga ne Bugangayizi, erya Kiconco lye yajjako abantu mu Lusanja, n'okwata gano ge bagenda bajjako abantu, n'okwata ge bagenda bagula mu Manchoro, n'okwata n'ogagatta, n'okwata lye babba e Masaka, n'okwata lye babba e Butambala, n'okwata lye babba e Buweekulu, n'okwata lye babba e Ssingo n'Ekyaddondo ne Busujju n'ewalala amasaza g'Obuganda 18 agakyaliwo. Okimanyi nti asajja basukka mu masaza gali abiri agaabula Buyaga ne Buweekula, Buyaga ne Bugangayizi, amasaza ga Buganda agaazaawo. Ate on top of that Babanyolo baatwalako amasaza abiri gokka nga wamu, naye bo bano buli wategeezaako nti eggomba bw'ogeraageranya omuwendo gw'abagwira abalina ettaka musaza lya Ssaabasajja ery'eggomba ku gw'abagwira Yes, sir. Yes, sir. mu Kampala ogeraageranya